yeso lwaki tubasa musasanya katambi kano kati njala kusaba osasanya katambi kano katuke kuli muntu yenna jali. Alright. Bwemala okusaba okutambuza katambi ako njagala ompitire omukulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abere katambi kano. Njala ompitire olukiiko olufuzi olukulembera National Platform lubeereko ku video eno. Nsaba ompitire no General Secretary abere ku video eno. Foot soldiers mwenda ba comrade mwenda njala mbere ku video eno. Saako bawere wishes mwenda baagala enkyukakyuka njala mbere ku video eno. Njagala mumpitire wano fake opposition omuli PPF, ADF, FBC nebibiina ebira njagala mbampitire bale ku video eno kubanga eno egenda kubeera namwatulira. Njagala Didigi Dere Drinking General bere ku video eno. Kitaawo Nyando Yosofera bere ku video eno. Akulira police njagala bere ku video eno. Njagala abalamuzi mu Uganda bere ku video eno. Abalamuzi mbere ku video eno. Ba prosecutors abawabi ba government mbere ku video eno. Njagala muntu bere ku video eno. Tugenda jinnyonyoka bulungi tutandika okutambula ne video oyo olwaleero. Sigenda ku lwawo ngenda tandika kuba bwe tulina butono nnyo kyekindeese tuyite mu bwangu. Ekisokera ddala kubanga saagala barisa munasoni wa ntuttemu obudde butono nnyo nga nkyala byentereza ku mutimbagano ne kati njala tutandikirewo. Alright. Which eno gye tukubye mabega n'eno saako na ziri zonna ezibadde zijja tutandise okufuna enjega ey'okukwata baganda baffe bonna ng'abakidnappinga bawambibwa kigenda mu maaso era kyegenda mu maaso. Abadde bangoberera nga nzija nkola mpayo obubaka obulabula abantu baffe mubadde mwongobera bulungi nnyo nga mbukola mu kuwandiika mbukola ne mu kwogera wabula njala sooka kuyisaawo ka message kano kokka kagende buli comrade alina essimu kagende buli mu comrade amanyi nti oyagala enkyukakyuka kanjala sooka kakutuule bulungi nnyo. One, mwenna bali ku social media platform ba comrade abagala enkyukakyuka si buli alina profile ya president ndi wankyukakyuka. Si buli aina profile ya president ndi wankyukakyuka. Ebikolwa bye tukola kuno bibikufuula w'enkyukakyuka. Eri abantu bangi nga kye tubagamba okukola n'aba enano bakikola. One, bw'oyita ku mitimbagano video ze mba mpostinze n'olyamu omuntu ng'akomentinga against post obanga commentinga against ekintu kyekikoleddwa nga ina profile ya president oyo si wankyukakyuka. Owenkyukakyuka kyakola asupportinga oba sharinga ekintu ne buli muntu avaayo ng'ayogera negatively ku post gy'oba okoze oba gy'oba okomentinze oyo si wankyukakyuka. Mbajjukiza abantu bangi babali ku routing bajje ku social media bamala ofuna ennamba bakyuke ekyo mugenda kiraba. Abantu bangi bajja ku social media kuno okufuna ennamba bamale bakyuke era mugenda balaba. Bakugubirwa kasangwawo wetuli ekyo nkiba si buli alina profile ya president ndi wankyukakyuka. Aba NRM ne PLU banja abali ku social media nga balina profile ya president balina profile ya people power nga bangi nnyo bewoosanga nga bavuma. Lwaki? Abadde bangoberera emyaka 6 bweddu gigera kuyingira mu myaka 6 nzize nga mpa security alert ku buli muntu yenna yeetaagisa okuwa abali mu government bitagala afu beera bajulizi n'abali mu lugdo oluvuganya nga nzija mba security alert nezi happeninga abazigino bazigino walinga kanjira kuga bwe nkugamba nti mpadde security alert abantu abamu ne beewunza nga nkire security open olera jena commenting nti oyagala bakole ki. Omuntu akubuuza nti oyagala bakole ki badduke mu ggwanga balegewa ayina profile ya president oyo si wankyukakyuka. Oyo si wankyukakyuka. Nkoze post ngeri open nengamba nti mbawa security alert ne mwewunza njire seri open obadde omanyi ntegeeza ni nnyoko kitaawo kojjawo senga awaani goza security alert njiwa abantu bali mu nkyukakyuka bokka. Eri abantu abatali mu nkyukakyuka nga bannayuganda balinze gavumenti ekyuke nga basupporting obulamu buli matigala bali mu gavumenti. Goyinza okulooza nti abaagala okujjako Museveni feffeko bakyagala yagala mujjako. Waliwo abantu bangi abali mu gavumenti ya Museveni abaagala ogisuula nga mwebali. Okitegeera ng'obulamu bwe buli mu matigga wannevaine bagamba nti Museveni agenda kulya buli first born oba second born ow'omuntu akoze mu gavumenti ye kubanga akimanya abantu abafunye ssente balikire basobola okubanga batekinga over eggwanga against his will or his family. Nembaga bagenda kulya buli mwana ow'omuntu yenna ali mu gavumenti. Wamaliya Kiwano katasobodde kubeera bamutidde mu America musanze afudde cardiac arrest afudde kubanga temusobola kutegeera kye tubagamba.
So toloza nti wepa security mpade security alert basigadde ne toloza nti integera bali mbanga bali mu struggle. No, information nyiwa ngeri generally pointing ku general population ya Uganda. Information ebera open ngeri population ya Uganda siku bantu gati gundi wa no ebera open. So bona bembata yaneti oba embuzi yonna yabitange wandise mbusimayi kati wadde security alert bakole ki oyo si wanchuka chuka ni wakubadde akola video nga za chuka si wanchuka chuka. One, munsi yonna government etekawo okulabula abantu ku disaster oba obulawo babujja batekawo ebizindaalo zibayita silence okwetoola ebibuga byonna nti singa musajja singa amatabagajja singa balina kye basuubira batekawo zi silence ne zikuba okumala eddakiika 3 okulabula abantu waliwo obulawo obujja. Ekyo bakiyita security alert. Ompulira bulungi nnyo. Njagala ombuulireyo comrade omu mu myaka 5 gyobadde ku social media nga tali mu diaspora ng'ajja nawa security alert nebeera perfect oba nalabula omuntu yenna neetuukirira nga bw'agyogedde. Njagala ombuulireyo omwana omwe yeeyita w'enkyukakyuka akwata essimu ye yali awa security alert kebere TV ya Uganda kebere radio kabere ba individual kabere ba YouTubers ajja nawa security alert nebeera accurate. Oba aliwazogera ko tebaliwo kati bwenzija n'enkola ekitunga kiri open olina ajja n'asinika amannyo nga yalooza tumanyi ali mu nkyuka tubamanyi mwagala numbers mwazifunira mugenda kuddayo temuli baffe. So bwe mba nkoze posting eri open mba ntegeeza bannayuganda bonna bemamaaza mba sironze mu muti gunda kwate security kofe no ebeera general message to all Ugandans. Okitegedde kati gwola banga akoze post oba awandiise comment nga ayina profile ya president abasinga obungi ba PLU bajja kufuna ki bajja kufuna numbers mu male baddeyo ekyo tukimanyi. So gwe bwoba oli musajja nnyo ng'olina obulimu abubiri bw'olina amabeere njagala okwata essimu nga bwe ngikwata owa information efaanaganako n'eyange oba osobola ogifuna. Bwoba oli musajja nnyo ngero gamba golika fulu ku social media njagala okwata essimu ofuluma information gyenfulumya. Njagala okwata essimu ofuluma information gyenfulumya ng'ogamba nti kino kigenda kubeerawo kino kigenda kubeerawo kino kigenda ne bakiyimiriza oba ne bakikola oba ne kituukirira. Gikwata essimu yo oli musajja nnyo. Mu mayi bwafuna smartphone abantu babagobera kwa mwogera message ne mulooza mugenda kutegeera buli muntu nze mpa message ng'erijja no sina gwe pinpointing ati gundi no kati ngenda bagamba muleke tukole ffe kye tusobola okukola. One, bafuma president on daily basis temuvaayo kwogera musirika you don't counter attack. Bawamba abantu abamu temukola nti firi gundi oba gundi bamuwambye no musirika. Ffe tujja okukola bye tukola ne mutandika okuyomba mba muyomba ki wannatandika okulabula ensi ku butwa ng'obutwa bufuuse obutwa cardiac arrest blood clot biki era abantu be bamu ne balwanyisa information kati where they are nowhere to be seen. Kati bw'olaba omuntu ng'akoze post oli n'ava n'agamba nti kati oba security alert badde ludda omukulu. Nze sivunaanyizibwa ku butategeerebwa sivunaanyizibwa ku butategeera bwo politics sivunaanyizibwa ku butategeera bwo kintu kye bayita information sivunaanyizibwa ku butya bw'ofuna information gye mankuwadde nvunaanyizibwa ko byemba nfulumiza. So gwe yeeyita comrade ng'ate owakanya bye twogera nga gwe tosobola kukola wadde ekigambo n'ekimu please zip up musirikeeko. Singa tukeera ku makya abaana abakola information ku social media ne bayimiriramu ewiiki nga teboogera. Can you manage it? Ekyo nkikuwadde nga example. Singa tukeera ku makya wano ng'abaana bali ku TikTok bajjeeku baganye okukola live baganye okwogera ku nsonga z'eggwanga ogenda zisanga luddawa. Singa tukeera ku makya abaana bali ku Twitter bagana okutandika okuwandiika ku bintu bino bigenda ogenda kujja information. Singa tukeera ku makya bali ku Facebook ntugate tugenda kukola live okumala omwezi mulamba mugenda kujja information era kye mugenda okwogera. Temulina muwe ekitiibwa abantu abafulumya information kuba gwe tolina source of information kuba togirina. Okitegeera? So omuntu w'avaayo nawa information muleka agiwe bwe batekutte ku ggwe.
Okitegedde tuli mu nsi ng'okuwamba abantu kugenda maaso. Nkugambye ekigambo kye bayita security alert oba warnings mu nsi zonna basimba n'emizindaalo gye bayita mu karakasa gya silent nga bagukuba okumala eddakiika 2-3. Ensenda zitisindika ne text message ku masimu g'abantu nti waliwo ekikyamu ekigenda okugwa buli omu beera mu nju bakola bwetno kati gogamba nti kati osindise security alert badde luddawa olinga ebyoya by'enkoko. Abaganda tugamba nti okwedda si butya ensanafu etambula egaludde. Ekizibu kye tulina Abaganda manya, tulina Batolo manya, tulina Basoga manya, tulina Barogola manya, tulina bantu manyi nnyo nga balina amanya nga sima na Uganda. Naye nga balina profile za president. Kati njala balabula gwe nakola post yona gira ngati kati ogikoze tukole kiki ekiddako. Oyo si wankyuka. Oyo si wankyuka. Katika video katandise apo njagadde kuyisaawo information bagitegere bulungi nnyo. Alright. Wetwogerera olwaleero nzize mbagamba nti program ya Museveni ne Baganda b'emikwano gye bateekateeka okwagala okusuula ekibiina kya National Platform mu ngeri yonna esobola. Amazima gali nti Museveni tayagala kalulwe akatya. Waliwo balina okuteekawo enkola yonna etiisatiisa n'okuwamba abantu mu ngeri esoboka. Najja ne bagamba nti Museveni yateeka billions 15 mu kutawanya ekibiina kya National Platform mu mitendera gy'okusunsula abakulembeze okuva ku local council mpaka ku parliament. Ekyo mukirabye. Mugenda kula press conference nga constituencies emuzinga nti babantu tebaagala tetwagalawo change mu constituency eno twagala esigale wano. Abo nasi bankyuka. Ekibiina kisobola okukola enkyuka mu constituency gye kyagala kiteekawo omuntu gwe kyagala so si kulwa interest you. Goba togenda ku interest za kibiina kizikoze then gwe genda weesimba ku bwana munigina totegena kuwabira kibwana okukola ekintu kyonna ekyo nkimaze. Nzize mbagamba nti bagenda kuwamba comrade nembaga bagenda bagana okwesimbawo nembagamba nti bagenda kuwamba n'abakulembeze ekigendera kyabe kyakuwikeninga kibiina kyaffe n'abakulembeze. One naye wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambe ekkiriza but mu myaka gy'ekinaana ng'omukulembeze Obote kwali ne myaka gy'ensanvu ng'Amini kwali bawambanga abantu naye nga Museveni yabawamba kuba yali mu security. Wabula ekiseera kyatuuka ng'okuwamba kufuuse nnomo. Kati okuwamba bwe kwafuuka nnomo ng'abantu balina kusala magezi bagenda kwejjako batya gavumenti. Nabaga nti ebyafaayo byeddiringana history repeats itself. Ebyafaayo byeddiringana history repeats itself. Ebyaliwo mu myaka gy'enkaaga, mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ekinaana, mu myaka gy'ekina n'egy'enkumi-bbiri bino si bipya bidda mbozi wabula bisanze generation ey'enjawulo. Kati generation eno erina okusoma ebyafaayo okumanya nti singa okuwamba abantu kugenda mu maaso kiina advantage ki oba kiina disadvantage ki. Kati disadvantage yeno. Disadvantage y'okuwamba abantu mu Uganda eyamba bantu bali mu kwagala kujjako gavumenti kubanga mufuna cause as to why musobola okudemonstratinga oba ogenda okukozesa enkola enjawulo okujjako gavumenti kuba gavumenti eba eremereddwa etya nti kasita omuntu atandika okugenda okuwamba omuntu kiba kitegeeza nti amateeka takyasobola gakozesa. Bikula essimu ye ey'obuyonjo ey'okubiri nkusomesa osooka otegeere. Kwata essimu ye ey'okubiri teeka mu ssimu yo genda mu Gola Moses mugo muyita Google genda mu Gola Moses oteekemu nti what is the definition of kidnap. Genda mu ssimu yo ey'okubiri oteekemu ekigamba what is the definition of kidnapping. Genda mu ssimu yo ogende ku mutimbagano oba ku kibanja kya Gola Moses mu kimuyita Google oteekemu what is the definition of kidnapping. Teekamu nti okuwamba omuntu kitegeeza ki. Gola Moses agenda kikuwa kati kankikunnyonnyole wano. Okuwamba omuntu tekiri mu mateeka okwetoola ensi yonna. Yensonga lwaki America, Canada, Bungereza, Europe, Asia ne Africa balwana ne ba kidnappers oba ba human traffickers. Okuwamba omuntu kidnap tekiri mu mateeka, it's unconstitutional act. Tekikirizibwa abakikoze abamanya amateeka.
era kidnapper teba negotiating naye. Kidnapper teba negotiating naye. Katika chikunyonyero kitegere. Kidnapping is a crime at common law consisting of unlawful retain of a person. A person is liberty by force or show of force. Under the modern law, this crime is usually only requires that the victim be taken to other location or concealed, but historically defines required bringing the victim to another state or country. Kitegeeza nti okuwamba omuntu tekiri mateeka. Okwata omuntu nga government temanyi, police temanyi, court temanyi, kitegeeza omuntu wamuwambe genda mutta oba mutuga, ekyo tekiri mateeka. Era bakugamba nti omuntu yenna ajja okuwamba omuntu oba ayina emmotoka oba talina mmotoka oba ayina emmundu oba talina mmundu, oluwaddembo mukolako kye tuyita self defense ne we defendinga. Oluwaddembo okuba omuntu oyo, oluwaddembo okumujjako emmundu, oluwaddembe n'okwokya emmotoka ye kubanga he is a kidnapper. It is unlawful, tekikirizibwa mu mateeka. It is unconstitutional. Buli lunaku ba kidnapping aba comrade baffe nga ba comrade abamu batudde tebasobola kukola kintu kyonna kye bayita resistance. Bw'oba oyagala protest vote nga gy'obadde oyagala protest vote etandikira mu kidnap. Okujjako nga mwenna bagamba nti muli ba comrade mwagala ebyobufuzi mwagala kujjako Museveni nga temanyi kye bayita spark. Nga tetunagenda mu kalulu kidnap yokka egenda maaso the ongoing kidnap esobola okuleeta revolution. Mubadde munoonya cause si bwe kiri nti yes. Kidnap yokka the ongoing kidnap can cause a revolution. Some people to erupt. Nenga nabagamba tuyinza obutatuuka mu kalulu. Tuyinza obutatuuka mu kalulu. Kidnap yokka esobola okuleeta unrest mu ggwanga. Kubanga it's unconstitutional, tekiri mateeka. Tekiri mateeka. Bwemba temwagala genda mukalulu, twagala genda mukalulu kidnapping mu Uganda. It's unconstitutional, tekiri mateeka. Kisobola okutandikisawo protest vote gye twagala government neyiika within immediate effect. Kati gwa preachinga protest vote, preachinga simanyizo no ndi timu gundi, no sense. It's high time okutulagako nti kati protest vote egenda kutandika. Inatandikira mbire ya kidnap. It's a cause kubanga tekiri mateeka nkikuddiremu. Genda mu ssimu yo oteekemu ekigambo the definition of kidnap. Kidnapping is crime. Okuwamba omuntu musango. Kidnapping is a crime at common law consisting of unlawful restraining of person is liberty by force. Nawe bennyini bakimanyi. Ekyo mazo kitegeera kati kankusomesa ekirala. Kwata essimu yo oteekemu ekigambo what's the definition of an arrest. Kwata essimu yo oteekemu ekigambo kyo what is the definition of an arrest. Mu ssimu yo mugola Moses egenda kuwa ekugamba an arrest is an act of apprehending and taking a person into a custody, legal protection or control, usually because of the person has been suspected or observed committing a crime. After being taken into custody, the person can be questioned for further charges. So, there is a difference between a kidnap and the arrest. Museveni's government is doing unconstitutional acts of kidnapping. Ekyo kivaako protest n'okujjako government. Munoonya cause. Arrest ye muntu okujja nga bakuguddeko omusango ne bakusavinga ne weetwala oba bakunonye bakukwata nga balina omusango bagenda okuvunaana. Bano bakola kidnapping mu mateeka tekikkirizibwa. N'oyo omuntu azza okuwamba osobola omutta emmotoka osobola ogikumako omuliro olutalo lusobola okutandikiraawo. Ensonga lwaki Museveni yagenda mu nsiko ne banne, ensonga lwaki Amini yajjako obote kubanga waliwo too much torture and kidnapping muli omukanula amaaso. Mboba wa security ati bazzeeko kinyoko goba bazzaako period.
okwata essimu muli komule tomanyi kigambo kye bayita security alert tomanyi kiki bazaako in case bawambye comrade mukume bannammwe bonna bali mutandike ajja kugati alumbe yabyogera ali mu diaspora goloza nze njagala okubeera mu diaspora omanyi lwaki banyima passport omanyi lwaki bambulookinga mu UN yunanga sobola kufuna travel document gwompita wa luzannyo lwombwa gwompita wa luzannya lwo gwondabedde ku social media kuno ffe tulwanye entalo kuva mu DP nga tulwanyisa Museveni ne ligimu ye nze sisobola kutambula wendi nkugamba kubanga byenjogera mbiteeka mu nkola nze ku kyeto kusobola kubeera mu Munyarwanda ngassa omuntu nga nkimanyi nti yamusse ne tutamwebakirira kumala wiiki namba tutamulyawo over ekyo tekisoboka gwe nnoonyerezaako abamanyi kito kisoboka ne tumanya nti yeetabye mu kutta kyali waffe nga tumanyi waaja waasula ne tewala wiiki nga tetunamulyawo over naye buli omu ali awo atudde kati community waiso bamututte it is normal kati kankwe kigenda okukonyiiza olwaliro president yagenze Bungereza kukola nkidda president yagenze Bungereza kukola saako n'okukola emirimu gye egy'obukulembeze egy'ekyama. Do you copy that? President yagenze Bungereza kukola saako okukola emirimu gye egy'ebyobufuzi egy'ekyama. Ompulira bulungi nnyo? Yes. Njagala okwata ekifaananyi ekyo president ali wabweru wa ggwanga okize ebbali okwata ekifaananyi ekyokubiri obukulembeze obwasigadde waka obuuze ebibuuzo bino wammanga njala kubeera loud and clear. Yes. Kidnapping is it facing a national platform? Yes. Njagala ogenda oyite ku buli kibanja kyonna ekyeyita owa opposition nga bawandiiseko firimu fumbira. Njagala wano mumpandikire comment waliwo amugambe tefiri. Njagala ogenda oyite ku platform za Twitter, Facebook ne ku TikTok muyita opposition nga kuliko awandiise nti kikyamu okukwata mufumbira. Ne wano president akola buli posti y'omuntu yenna abawambiddwa unlawful from Uganda. Njagala ompitireko ku bitimbagano gyabwe essaawa zino ondabireko omuntu yenna awandiiseko nti firimu fumbira why mufumbira is kidnapped oba Bobby Giant oba Bobby Yanga. Njagala ompite ku mitimbagano gyabwe essaawa zino. Nani tewali siwe kiri ne bwe malo byoge bagenda ku postinga ekyo kyonjagala mu kijjukire bagenda ku postinga lwaki kansoke malo kunnyonnyola kiri nkuze ku ekyo kyobadde oyagala okuwulira kati kasimbudde kavudde kwanjula katandise. President mu ggwanga talimu nkunnyonnyola nti yagenze kukola mirimu gye egijenga egy'obuntu okunonya ku kigula magala eddiba n'okukola emirimu gya struggle egy'ekyama. Kati president taliiwo ekibiina weekiri n'abakulembeze baliwo currently we bali bavuddeyo ne boogera kuba baddeyo mu kooti bakoze press conference ku kitebe na buli kimu but essaawa zino amazima amatufuga nti singa president abaawo ani asobola okuduumira cause. Singa president abaawo nga ali wabweru wa ggwanga oba tali wabweru wa ggwanga nga anything has happened ani asobola okuduumira cause y'eggwanga okujja ku government oba okuyimuka ani asobola okuduumira mbuuza ani. Buli omu image akinunuza president watifu nga tutuuse mu nta president bamutadde mu under house arrest wa president bamusoba taliiwo ani agenda okuduumira kiki ekiddako ani one. Yes, bavudde ne bakola public statement. Wakiti wa Joyce Senya akoze, Lupa akoze,
ne ba MP abala bako boogezi naye waliwo kye bayita crisis, waliwo kye bayita okuyita ekibiina n'oyita structures z'ekibiina kyonna ne mukola kye tuyita crisis meeting n'okufuna permanent resolution y'ekintu kino yeruwa. Essaawa zino abakulembeze bonna basigadde waka bandibadde bakuŋŋaanye edda nga bakoze kye tuyita general party crisis meeting n'okufuna resolution ekibiina kigenda kuzaako ki ku ongoing kidnaps bagiyise. Ekibiina kyandibadde kyayise dda seeke neeke bonna abantu bonna bavunaanyizibwa mu kibiina bonna nga baatudde dda era nga bakoze press conference ennene eraga ba top guns mu kibiina bonna nga batudde nga bagenda kukola resolution nga president ali with the absence of the president bagiyise. Wabula buli mwaka otta essimu ye ne babateekamu kamera ne boogera which is okay. Naye ekibiina kyandibadde kyatudde dda nga kyakoze dda kye tuyita but general information about the ongoing kidnaps mu ggwanga. One, muno mulimu okuyinvitinga international media companies omuli CNN, BBC, Al Jazeera zonna ne muziyita mu conference eyo. Nothing have been done. Essaawa zino bandibadde basaavinze dda embassy zonna eziri mu ggwanga zonna nga bazisaavinze dda ku resolution gye bakoze ku kiki kye bagenda okuzzaako. Bandibadde bazisaavinze dda embassy zonna baconsulate ba ambassador baali ba diploma bonna bandibadde babasaavinze dda. Tugenda kuzzaako kino singa okukwata abantu tekukendera mu Uganda. Era singa bawandiikidde Uganda Electoral Commission bagitegeeza tetugenda ku participating mu kaluuka ja singa bakandidate baffe abakulembeze bagenda maaso okwatibwa. Ne muteekawo ne statement egamba nti n'ekibiina kiyinza okulekerawo okubeera ne party nesooka neggalibwawo until further notice. Until further notice. Never kidnapping omuntu buli omu n'atula amukidnapping that is kigenda kufuuka nnomo at our side. Ne Museveni yenkigera mufuukira nnomo nga tekikyali mawulire. Nga tekikyalina mawulire. The moment ekintu kifuuka nnomo kiba kiruzinze meaning. Ekyo government Museveni takimanyi nti bw'onoogenda maaso n'okidnapping abantu kiba kisaanyawo gavumenti yo. Kiba kisaanyawo obulamu bw'abantu bw'ofuga nabo, kiba kisaanyawo ne tribe gy'osibukamu gy'ogenda gy'osibukamu ey'Abanyankole n'Abanyarwanda. Okitegeera? Kubanga kigenda fuuka nnomo nga kikukwata. One, omuntu yennyini gwe baba bawambye, abantu bategeera gavumenti ya Museveni yamuwambye, yes. Wabulira n'afa, they are accountable for that person. Yes. Okukwata abantu mu Uganda okuba kidnappinga tukimanyi kyalobeera kya bulijjo. Kibeeraawo. Wabula ffe twandiba tulinanga plan B ever ku byenjogeddeko bino. Abamu temujja bitegeera kubanga mujjaga longo ebyayogera tebiri applicable tebisoboka. Naye njala kubuuza plan ya Museveni ogimanyi? Kiri kyakola ekyokukwata. One, akikola mu kutiisatiisa. Kyekisoke kyokubiri yaba akifunamu. Kana kino kankibagambe essaawa zino bapulaninga okukwata buli MP wa Nuupu yenna abayinza obuteewandiisa ne bagulako emisango strictly mu Buganda. Ekyo nze nkibaga strict bagenda bakwata basinga obungi baguleko emisango. Kiki ekigenda okuddako? Kiki ekigenda okuddako? Kati wuliriza. Njagala mukansaliremu. Honorable Lutamaguzi Ssemakula wonna wooli owe Nakaseke. Honorable Lutamaguzi Ssemakula owakiikirira Nakaseke.
wonna woli muganda wange Museveni yasayininze dda bakulyewo over at any cost aluta maguzi Semakula. Museveni yasayininze dda tiimu ye ekulyewo over. Wonna wolya wotambulira wosula byawea Museveni yasayininze dda bakulyewo over byawea luta maguzi Semakula. Engeri ya Ronald bali mwezo agenda okukiikirira National Platform ku kadi yayo ku bwammeya bwa Kampala. Jolira jotambulira bodiringa nabo wegendereze. Lwaki meeting zatudde dda nga baagala kokolako ebintu biri bisatu. 1. Bagenda kukolako blackmail propaganda olivo omwange. Bayinza okugulako emisango bagenze mu office yo ewa parliament bajja bakolako ekintu kyonna ekigenda okusembayo kigenda kubeera assassination. Bali mwezo kankusomere message eno owulire bulungi nnyo. Kankusomere information eno owulire bulungi nnyo. Engineer Ronald bali mwezo owuliriza bulungi nnyo. Ye lutamaguzi Semakula message kansubira nti ogifunye nje kugambye. Good evening brother. I got your number from a trusted friend. Nti oli otya akawungeza akalungi muganda wange. Enamba yongifunye mu mikwano gyange yesigika. And hope you are the right person to hear this concerned the abduction of Alex Waisomo Fumbira. You need to know information. You need to inform you Ugandans about this. Angambi akawungeza akalungi muganda wange. Namba ongifunye muntu gwe nesiga. Era nga mmanyi gwe muntu omutuufu. Njagala otegeze banna Uganda kubigenda mu maaso mu kuwamba. Era ekividdeko n'okuwamba Waiswa Mufumbira. Era njagala otegeeza abantu ku kiki kigenda mu maaso ku nsonga zino wammanga. Wulira bulungi nnyo. Inform Ugandans that Elias Lukwago, in conjunction with serving lawyer MP of Nup, whom I won't mention, due to ongoing nominations, but the meeting was attended by 6 current MPs from Buganda region. Awusimba wakati. Njagala otegeeze banna Uganda nti eyeyita omulodi wa Kampala Elias Lukwago saako n'omu ku lawyer ng'ate MP nga wa National Platform gwe sigenda kwogera manyo olw'essaawa zino. Olw'ensonga tebakyagenda mu maaso okugaba kaadi saako n'okuba bye banoonyereza. Babadde ne meeting endala era yabaddemu bambi ba parliament abalamuka nga bakyali bambi ba parliament nga bali mu Buganda region. Muwulidde bulungi nnyo. Through the heads were Elias Lukwago. Ku mitwe emikulu egyabadde myadde Elias Lukwago ne Nup lawyer MP who was the chairperson of the meeting. Nti ku bantu abo mukaaga emitwe eminene egyabadde mu Buganda region. Naye ng'eyabadde omuntu omukulu yabadde Elias Lukwago saako ne lawyer MP eyabadde akulidde meeting eno. The meeting issue is to stop the ongoing duel of Engineer Ronald Balimwezo and Alex Waisomo Fumbira, which has overtaken Lukwago in the race for the Kampala mayorship position. Even before the campaigns, they launched a weekend neutralize Engineer Balimwezo towards the 2006 coming elections. Kati owulidde bwe njogera bino security ati azuwa kati bazeeko ki gendo zeeko nnyoko ne kitaawo nze sinze nagamba butaba na magezi na butasoma bino byenkola tosobola bikola byesonyiwe kubanga ne information musobola gifulumya ompulidde bulungi no abantu benjogera komba manyi batemu kati ladies and gentlemen information mujiwulire njogedde mu luzungu. Information njogedde mu luzungu ne njivunna mu Luganda. Kati tetulwana na Museveni yekka. Tulwana n'abadde beyita opposition. Kyembadde ngezaako bagamba. Njagala kugamba kidnaps ezigenda mu Kampala wonna mu Buganda teziri Museveni alinamu 50%. 50% esigadde ya opposition omuli Elias Lukwago.
omuli Sedduga Empuuga Abedi Bwanika Mbwateka Makakembo Charles Peter Mayiga mwali Anita Amongi mwali n'abalala bonna aba PPF aba ADF bonna bafuna meeting ne batuula butwe bagenda okusaanyawo nope ogw'omulimu tetulwana na Museveni yekka ekyo nkibaga bimukitegedde era mugenda kulaba abagenda okuteeka petitions mu court nga bawabira nope nga baga nti ba nope amu ne faces abo temuzirabangako bagenda kikola kankudire mu information eno ngisome mujja gitegeera katika nkasoma mu luzungu mukategere bulungi nnyo. Good evening brother, I got your number from the trusted friend and I hope you are right person to hear this concern. The abduction of Waisomo Fumbira. You need to know and inform Ugandans that Elias Lukwago, in conjunction with the serving lawyer MP of the Nation Platform, who I want to mention, but unfortunately, according to my available sources, ono akali amagwa Segona Lubega. Kino ze nkyogedde bwe nsoma nooti eno kugwe mmanyi n'abantu be yabadde asimbyeyo mu constituency bakansala bonna ne bakyamalo sifo bye baakubye n'asalawo bafandinge bajja independent tekyawukanako naye information eno gye nkuwadde wandiikaawo nti bigatta wandiikaawo nti okusinziira ku information gye mwafunye nga baakubye ba coordinator bonna mu constituency ye ne bakansala abe babakubye bonna n'agamba nti agenda basponsoring abajja independent kuba neyasoleza otamuwa kaadi kyawukana kitene mu information eno. Kandi kujiddemu gisomere mu nkola ey'ekimpooze ogiwulire. Good evening brother, I got your number from the trusted friend and hope you are the right person to hear this concerned. The abduction of Alex Waisomo Fumbiro. You need to know and inform Ugandans that Elias Lukwago, in conjunction with the serving lawyer MP of NOP, whom I want to mention due to the ongoing nominations, but the meeting was attended by over 6 current MPs from Buganda region. Through the heads where Elias Lukwago and NOP lawyer MP was the chairperson of the meeting. The issue is to stop the ongoing duo of engineer Ronald Balimwezo and Alex Waisomo Fumbiro, which has overtaken Lukwago race of Kampala mayorship position even before the campaigns are launched to weaken and neutralize engineer Ronald Balimwezo towards the coming 2006 elections. Do you copy that? Kati mutegedde bulungi nnyo kiki kitubagamba okutegeera mu nsonga zino. Nza mutegedde mubadde mulya voice note ebadde etambula mbadde mulya nti omusajja bonna abantu baba bakuba naye basizo baleta independent era naye bukigambo ajja independent. Remember bajja bango na bagamba nze nali Sekama oba MC ku lunaku Lukwago ne Segona lwe bayingirira obufuzi ngali Haji Nasa Ntege Sebagala omugenzi byabalonkinga twali Mengo Parish ku kyalo bakiyita Budoniani LC1. Bala abantu mbamanyi manyi ne kibasobola okukola balya omuntu yennanga wa DP emizaje batambula najo bufere butemo nkwe butayagaliza n'omukono gamu batambula nabo kati mbamanyi buli kimu. Message mazo gibasomera mujiwulide sijiddamu
kuba ngisomye ku speed nenjivuna mu Luganda nenziramu nenjibasomera mu mbeera y'ekimpowooze eyakawoowo oza mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo malo kitegeera kati gatugende ku information endala. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli manyi okyali mu Queensland oba okyali wa Queen ewanguli Queen ebungereza. Ndi wano kutegeeza nti ebisaanyizo ebikwetaagisa okwewandiisa kuba pulezidenti mulimu okubanga ofuna emikono 1,000 mu buli disitulikiti. Naye nkusaba Mr. President n'obuwombeefu waliwo akalipo ke bateze kenjagala okubuusa otegere ng'obudde bukyali. Akalipo kano kali bwe kati nti bw'oba bakusaba emikono 1,000 ku buli district, Mr. President weetaagisa okubanga olina emikono egisukka mu 3,000. Naye olunaku lw'onoogenda okuwandiisa oteekeddwa okubanga olina 3 different files Electoral Commission nga zino files 3 zigenda kukola nga substitute in case kubanga Simon Byabakama Simon Byabakama chairman of the commission balina kodo ke baagala okutega nga bagenda olwokuba nti bagenda basabanga nini number across the country. Kati bagenda kusettinga wo akakodyo nti emikono gyogenda okuleta already emikono gye yambisibwako dda byatwalibwa either Nyande oba abantu abali bagenda okwesiba okuba president ke kakodyo ke bagenda okutega. Kati in that process okuddayo kunoonya emikono emirala within that period of time kiyinza okubeera ekizibu eyo bagiyita technical know-how basobola okukubira awo. Kati Mr. President ngenda kusaba tiimu yo yonna ey'ekyama etandika okunoonya emikono mu zino ennaku ezisigaddeyo gibe emikono nga at least buli district olinamu emikono 3,000. Bw'osooka n'oteekayo gino 1,000 buli district ne bagitenga mu busima girimu ebintu ebirala ng'oteekayo foomu endala oteekayo fayiro endala as